Esiimu ebalukidde mu mmotoka nga bbomu mwegendereze engeri gye muterekamu amasimu nangeri ki gye mukozesaamu essimu. Ate Lynda omukozi ku NTV Aguzze emmotoka. Ekifaananyi ky'olunaku ekiri mu kubeera nga kitrendinga ku social media platforms ez'enjawulo ky'Abagole abo. Nkwaniriza nnyo ku SMX Media nange SMX wane tuba ne updates buli lunaku buli ssaawa. Story wejjayo tugikolera ekisinga okubeera ekikulu nti stories zaffe tuzikonvatinga datawo aleme kubeera nga agenda mungi. Wano ku SMX Media nkutegeeza ku Aji Kivumbi omusomi w'edduwa kugamba ng'oyita mu kusoomoozebwa buli ky'okwatako kye kifa ebizibu bikwetuumyeko mukubire ku nnamba y'essimu omutegeeze ku kizibu kyo ajja sobola bulungi nnyo okubeera nga akusomera edduwa ekuyamba ate akugamba takola ku nzikiriza ya busiraamu yokka wabula enzikiriza zonna mukubire ku ennamba y'essimu ojja sobola bulungi nnyo okubeera nga oyambibwa mu kizibu kyo kyonna ng'akusomera edduwa. Katutandike ne story y'essimu eyabalusenga bbo mu bantu bangi tukozesa amasimu ganeero naye ate nga galina side effect oba obulabe obwa side endala kisinzira ku ngeri ki gy'oli mu kubeera ng'okozesaamu essimu. Ono omusajja ye yatadde essimu ye ku dashboard y'emmotoka nga eri mu parking n'agenda okubeera ng'afunako by'afunye. Yagenza okukomawo ng'abantu beetooledde ku mmotoka ng'essimu ebalusenga bbomu. N'ekyo ekitulu ky'olaba ekya mira okwatika endabirwamu okwatika oyinza okugamba bbomu eyabaluse oba nti ssasi lye baakubyewo naye ng'ekimu ku ebyo si kyekyo ssimu eyatulukiddewo. Olw'ensonga agyesemu mu mmotoka ndowooza essimu yabugumye engeri gy'abadde ku dashboard ate ng'omusana guyaka nnyo kyekyaleetedde essimu eno okubeera ng'ebaluka. Naye n'ekitali ekyo gye buvuddeko awo n'alaba ekifaananyi ky'omusajja ne sitori y'omusajja eyali ali mu kubeera ng'ali mu nnimiro yali mu kulima essimu n'emubalukira mu nsawo gye yali ayambadde mu mpale yali ayambadde empale ng'ataddemu essimu n'ebalukanira ng'ekisambi kyonna essimu yakitulisa ng'afunye ebisago eby'amaanyi kubanga naye kennyini yasooka kutya ng'alowooza bbomu yeebaluse yakizuula luvannyuma mbwe essimu gye yatadde mu nsawo ye yabadde ebaluse naye ng'emuleseeko ebisago eby'amaanyi. Kati n'endabula gwe munnange abali addicted nga nze kubanga mu lunaku mbaamu essaawa 24 kati kubalaka ojjako essaawa kale tugambe 12 hours ezisooka okuva ku makya paka essaawa emu. Oyinza okwekanga ng'essimu nga nze omuntu ngikozesa essaawa 8 eziri non-stop ng'endi mu ngalo ngikutte nga ziri essaawa ezisigadde ze ddakiika ze mmalawo either ng'ekyajinga oba nga ngiwummuzaako wansi oba nga nina ekirala kyenkola naye nga mmala almost mu 12 hours nyinza okumala 8 hours ng'essimu endi mu ngalo. Ate kye mulina okubeera nga mutegeera nti ebireeta essimu binene okwabika oba oku processing oba oku heating ennyo si bintu bingi nnyo ebimu just biri nakyo nti omuntu okwata obukwasa essimu mu ngalo wadde tolina kyogikozesa esobola okubeera ng'ehiitinga ye essimu nga yo erina amasannyalaze gayo ate ogikwata ne mu ngalo olaba mu ngalo ne obeera okwatiddemu pen n'ogikwata for long hours pen eyo emala n'ogikwatako nayo ng'owulira ebuguma. Kati essimu tuzikozesa ziri mu ngalo engalo nga z'omusaayi munda bode eri fe ng'abantu tuli warm blooded kati ate ogikutte mu ngalo kyekimu kuzireetera okubeera nga zibuguma. N'ekirala internet eno gye tutaapingako okubeera nga tukozesa essimu ebeera teri ku internet eyinza obutabuguma mangu nnyo compared ku ssimu ng'oswitchinze on internet. So twegendereze bantu bannaffe ng'eki gye tukozesa amasimu sandyagadde kukola story ng'ate essimu yabalukidde ku muntu. Ekirungi ekiriwo nti muneeno tewaliwo n'omu gwe yakozesa naye nga impact gyaleseewo yabadde y'amaanyi nnyo nnyini ddala. Eyo nga tuvuddeyo Lynda omukozi ku NTV bambi yeeyeemu emmotoka oba nkyogedde bulungi oba nkyogedde bubi ayinza okubeera nga yeeyeemu emmotoka oba nga bamuyiyeemu emmotoka oba nga simanyi ndowooza kyembeera ngamba kubanga ne story ya Nina Rose mujjukira emmotoka gye bali mu kubeera nga bakayanira Lynda emmotoka eyo yennyini munnange twasooka kukola zi story wane eno Nina Rose management emuwadde emmotoka biki kumbe emmotoka yennyini yali yagyegulira mwana wattu n'agyewanga ekirabo buli kimu ne tukola story ffe nga tumanyi bamuyiyeemu emmotoka tuyagenda ozuuka mbwate emmotoka agikayanira Lynda ye yalina kaadi yasasula ne sente na buli kimu nga bwe kyagenda mu maaso. Kati ne Lynda mwana wattu katukukongratulating naye nga twerekeramu tomanya wa gye bigenda kubeera nga bikkirira naye nga wanene ku SMX Media Lynda tukwagaliza birungi byere yogayoga okula otuuka kweryo ekkula ly'okwegulira emmotoka BMW muwala mutanyirira avuga emmotoka zireereza amanya. Omanya abantu bazaala wannyo emmotoka abantu abasinga ze bavuga naddala eza Toyota ne munange okyusaako kulinnya n'obugazi Benz, BMW, Subaru abantu batera okubeera ne Subaru si ya Toyota osanga si ya Toyota. Anyway eyo nga tuvuddeyo
Ekifaananyi ekiri mu kubeera nga kisatulatinga ku social media platforms ez'enjawulo kyekyabagole abo nga bali mu bbanga love in air ndowooza be batyo bakiyita buli omu ali mu kubeera nga akyogerako bibye abakomentinga bino ne bakomentinga aboogera bire ne bakomentinga naye nga kyekifaananyi kiri mu kubeera nga kitrendinga baneeno photoshoot ndowooza yo bagiyita photoshoot y'embaga yaabwe bagitutte ku next level mwana wattu bali eri mu bbanga kati neera mwogere nati buli omu afuba kukola ki kye batakolangako naddala ku mukolo gwo ogw'okwanjula naddala ku mukolo gwo graduation ku mukolo gwo ogwa baby shower ku mukolo gwo ogw'embaga ku mukolo gwo gwonna gw'okoze ofuba okulabayo ng'oleetayo akantu ak'enjawulo abalala ke batakolanga abantu batono nnyo abakola emikolo with the aim of okukola bali eri bye bakola abasinga bakola emikolo bano bakole bali eri bye bakola ate bo bayongeremuko n'ekirungo abalala kye batakolangako ndowooza neeyange koze ate ekyo bakimanyi mbadde ngenda gandowooza neeyange ndigenda mu bbanga ngaabo kumba abo bakimaze owaayi kangende enfumba obwongo nnoonyeeyo ebirala amanya eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX media sign